Hey, welcome back to Financial Literacy in Luganda. I'm still Namanja Miriam. Man, wemula mbuze mga mumanya bintwala. But I want to appreciate buli muntu azze mu inbox, YouTube, Twitter, Facebook, nga munonyako. I really appreciate. I've been well. Actually, mbadde mbuze waneno, but ababadde mu messages, munjulira mbuno mbadde really active. Tewali message name. Jendesenga sizemu. So, and I really hope you've been helped. Buli omu abadde abuuza ebibuuzo. Yeah, I've been active that side. Nayenga mvudde koko. But I'm now back. And guess what, by the way, kana kaseera kembadde nga siriko ku YouTube, we passed over 1,000 subscribers. Yay! And thank you so much, guys. Buli ompya waneno tukwaniriza. We talk about finances, money. Waneno tetya kwogera ku sente. So, nkwaniriza nnyo. I hope you're going to be blessed, and I hope I'm going to really be value adding to your life. So, nasuubiza mbuno wetuna crossing 1,000 subscribers. Ngenda kola video eri about me, like, so that you guys get some more information enkwatako to sort of connect on a personal level. Yeah, so that omanyi omuntu gwoyogera naye, abali messages, omanyi omuntu go dealinga naye, sort of. So, ayina ekibuuzo kyonna that kyoyagala okumanya kunze, feel free to drop it in a comment section oba mu messages. So, genda mu comments, mbuuza ekibuuzo kyo, ngenda kukola video eri separate, and yeah, you'll get some details about me. So, yeah, I'm excited about that. And olunaku olwaleero, actually, that whole period when mbadde ndi off ku YouTube, ebibuuzo ebisinga okubuuzibwa bibadde about investing. So ngambi ngenda kola video twongere okukyekenneenya. Yeah. So ebibuuzo ebisinga bibadde around nina sente bweziti nziteeka mu kintu nga ki. So olunaku olwaleero tugenda kutunuulira omuntu asalawo atya investment gy'alina okukola. How do you decide on what investment option to do? So that is our topic today, and let's get right in. So nagezezaako categorizing ebintu byonna considering mu nziyita empagi groups, mu groups nga mukaaga. Yeah? So esookera ddala njagala omanye mbuno investing is really not all about money. Yeah. Of course, abantu bagenda gamba motivational speaker, but this is what I'm trying to say. Ojjukira we nagamba nga tutunulira video ya introduction to investing, nagamba mbuno teeka sente mu kintu ky'otegeera. That is what I'm really trying to say here. So ng'olina options, basic spreading it down. I've introduced so many options so far. Kati otunulidde forex, otunulidde crypto, otunulidde real estate, otunulidde usual businesses, osalawo otya kiki olina okuteekamu ssente. Ekisookera ddala nga tonnateekamu ssente, sooka ofune amagezi ku options zino zonna. Buli woolaba nga business osobola okuginnyonnyola from step A to step G. Of course, togenda kusobola kutiikinga all the kinds of boxes, naye beera ne certain level of gye tuyita operational knowledge. Mbu business gy'oteekamu ssente oba ekintu kyonna ky'oteekamu ssente okitegeera, obeera osobola okukinnyonnyola omuntu omulala. Kyekyo kyentegeeza. So ekisooka, amagezi gano eno olumu tegagenda kujja free of charge. Yes, of course, njagala osooke utilizing all the free sources of knowledge. Genda ku YouTube, kola research about all these kinds of things, attend conferences, buli kimu, especially ekikwatagana ku type ya investment gy'oyagala okukola. Sooka utilizing all the free sources, and then bwe ziggwayo, it's okay to pay for knowledge. Wabeerawo omuntu a training, addala omuntu ng'olaba alina grounded knowledge mu kintu, ali akipracticinze. Omuntu olaba alina real estate and it's booming. Omuntu olaba alina farm ya gibaddemu emyaka n'emyaka, and it's really helping them out, and they're really making some good money. So bwekusabayo emitwalo 2 zisasule, invest it in you, like your knowledge. So nandisuubidde mbu ekyo kyekintu omuntu kyalina okusooka consideringa. Sooka ofune amagezi nga tonnagamba okay, bangambye kinene okikola,
amagoba 100%, so kantekayo sente wabula nga tolina any single idea about that item. So knowledge is critical in investing and it should really be number one. Okay, so ekyokulala category endala wandisoose n'olaba capital yeetagisa sente mmeka mu investment option gy'olina. So olina options, business, olina real estate, olina unit trusts, and then n'ogenda mu wallet yo olina bukadde 100, olina emitwalo 10, osalawo otya ky'ogenda okuteeka mu sente. Of course sente zikulimitinga mu options ezimu. So really nandigambye nga tonnaba kuteeka sente zo nnyingi, assuming you've worked over the years or accumulating obukadde bwo, like sooka olindeko bwonna okubuyiwa mu kintu kimu. Tandika mu bintu ebyetaagisa sente entonotono, and then you see investing is all about building knowledge really and then experience. Nga buli we training mbuno kaikan osobola okuleka sente on a side nezikula, like you're getting expertise. So over the years ogenda kubeera building yo tugita investing muscle, egenda kuba yeyongera okuguma, you're getting more knowledgeable, so you keep then increasing your money into those high value items. And then njagala omanye kubanga waliwo yabadde ambuuza mbuno kenze nina emitwalo 2 gyokka, like just njagala omanye mbuno you can really invest any amount of money. Nga ekisooka kye nagambye you can invest in knowledge. Ekirala bintu bingi zeno waneeno eina account etandikira ku mutwalo gumu. So muganda wange yabadde ambuuza mboy oli student olina emitwalo 2, really like you still have an option. Saagala ogambe muno investing by'abantu abalina obukadde n'obukadde, n'obeera n'omutwalo gumu osobola okutandika ku investing, so that with time you're building like obwongo bwo obuli mu kufuna that knowledge, that experience. So sente nyingi bwe zinajja ojja kubeera already process ogimanyi, omanyi flow of investing, omanyi ofunye amagezi ku bintu ebyenjawulo. So buli sente gy'olina yes osobola okuginvesting. And nga bwe nkugambye tandika ne sente entono, bw'ogwamu okutya then ogenda kubeera ozongeza mpola mpola paka w'olibeera comfortable okubeera nga osobola n'okuinvestinga 50% oba more than that, like ku sente z'ofunye weba batandika okuinvestinga. Tugenda ku category eyokusatu. Eno category nayo eri so important. Category eno nagiyise stage y'obulamu, bw'oli mu stage ki ey'obulamu. So oli student, oli family person, oli fully employed, kyekyo kyenjagala okugamba. So kuba student and like abavubuka, most of them especially kangamba abali ku university, some of them tubeera n'obudde bungi. Obudde obwo omuntu ali focused, well you can really play around with your life, it's fine, but bw'obeera oyagala okwesettinga up you have a lot of time. So funa option again okuutilizing that time. Osobola okuinvestinga mu kintu ekiri even up country, because like in 1 minute you can be on the bus n'ogenda up country okulaba your investment. Naye omuntu wa family kiyinza obutamusobozesa, like olina abaana olina okubeerawo nabo. So togenda kubeera spontaneous mu buli kimu, like osobola okukikola like that is what I'm saying. But then n'ekirala omuntu wa family kyekino kyenjagala okugamba, nga tonnaba kugenda ku investinga ddala aba family, sooka ofune ekyo tuyita safety net. Kubanga nkubulire ku family, so like you need money, weetaaga sente ez'obuliwo. Omuntu omuvubuka asobola like osobola n'okulya kikomando biki ne weebaka, but ng'olina abaana waliwo emboozi z'otasobola banyumiza all in the name of investing. So weetaaga safety net first, nga tonnaba na kulowooza ku investing, sooka building emergency fund. N'omuntu omuvubuka agyetaaga, but omuntu wa family waliwo ebintu ebigwawo nga tebigenda kulinda o liquidating investment yo, ogende otunde, like omwana alwadde sente wazitadde mu crypto. Byebyo byengezaako okugamba, sente zo zeetaaga mu buliwo mu situations z'obulamu ez'enjawulo. So sooka obeereko ne ka safety net, and then wekabeera kasobola okukavaringa mu emergencies ezimu, then investing. Then ekirala ku baganda baffe abali
fully employed. Olunaku lulamba olumala ku mulimu 24, okay, I won't say 24/7. Otandika omulimu saawa 12 ovaayo 12 otuuka akasaawa 3. Waliwo ebintu by'otagenda kusobola kuteekamu ssente ddala ebikwetaagisa okubeera physically present. Kubanga waliwo businesses ezimu nga bw'obeera toliiwo awo temugenda kukola. Abaana bagenda kuyiiya bakuyiseewo. So kyenjagala okugamba kye kino, mu investing deal bagenda zikubalira nnyingi, kineno kivaamu ssente, kineno kikola, but just know your life situation dictates what you actually invest in. Ebintu bingi bye wandiyagadde bagambye enkoko zikola, dipa ekola, bintu bingi basobola bikubalira deal. So kyenjagala okugamba kye kino, mbuno life situation gy'olimu ye dictatinga kintu ki ky'oteekamu ssente. Kuba bagenda kubalira deal kineno kivaamu ssente nnyingi, naye omuntu gw'oli mu kulabirako gw'olina abaana 6 ye muntu wa campus. Alina obudde obukola buli kimu ky'ayagala paka ssaawa 8 ez'ekiro, gw'olina abaana olina okuddayo bajjeyo ku ssomero batwale ebiki, like it constrains you somehow. Kyenjagala okugirayo. So nga tonnaba kusalawo kuteeka ssente mu kintu ekyo, sooka olabe all those complexities ebikyetoolodde. That will also factor into the knowledge side gye nakugambyeko, okusooka okufuna amagezi okulaba system ezeetoolodde investment eyo zikola zitya. Ekirala kye nalowoozezzaako kyekya time. Investment option gy'otunuulidde yeetaaga obudde bwenkana butya. So it takes me back actually to point gye tubadde tudiscussingako ya life situation. Waliwo abantu ng'obudde balina bungi ddala, abaana abato, the youths, and then abazeeyi oba abantu abakuzeemu obudde bubeera bukendedde bwe basobola okukoleramu ebintu eby'enjawulo. So sooka otunuulire obudde kikwetaagisa ki, nga tonnagenda mu farming, tonnagenda mu kulunda nkoko, kigenda kwetaagisa budde ky'okumakinga sure you get the optimal output out of it. Kubanga jjukira ogenda kukola business, tugeze enkoko, olina okubeerawo ku makya zigeme, teekamu omuliro bwe bityo. You can employ someone, yes, naye jjukira ku investing otunuulira rate of return. Omuntu atadde ssente mu unit trust oba omuntu afunye knowledge about forex atudde awo 2 hours ze azitaddeyo asetinze margins ze abivuddeko agenze ku mulimu. Ng'oli mu nkoko zigemye biki omwezi guyiseewo, omuntu wa forex asparinze only 2 hours kubanga talina budde. Ng'oli mu nkoko ogenda kufuna 8% maybe return on your investment. Ono wa forex ali mu kufuna 20%. But still abantu baneeno interest ebeerawo kikyoyagala okukola, but ne time edictatinga kyoyagala. And then njagala kuba neeno situation ya oli mu US or any other country outside Uganda, bakubalidde deal mbuno dipo ekola amagoba mangi, oweereza ssente z'otaddewo dipo. Really waliwo businesses otagenda kusobola kusupervisingira ku ssimu. Yes, systems zibeerawo but they come at a cost. Ate buli cost weeyongera margin zo zikendera, meaning amagoba g'ofuna nago gakkiridde. So nga tonnaba kwevuma nsi na kwevuma bantu nga bwe batali faithful, be considering ebyo byonna nga tonnaba kuteekayo ssente zo. So still omuntu atalina budde tekitegeeza mbu nno gwe toli investinga ssente zo lya bulya. Options weeziri, I told you need trust. Teekayo ssente zo tuula. There are people who are managing that money for you. Kubanga you don't really have time to take part in all these managing activities of your investments. Then omuntu alina obudde, then why not teeka ssente mu bintu ebyetaagisa obudde, so that at this time y'omanyi ogiutilizinge kuwa ssente. Ekyokutaano kyenjagala okugamba kye tuyita risk nagihintingako previously, naye ku risk wetwogera ku risk mu investment twogera ku risk of loss. Kati ogenda kulira abantu abasinga nga bagamba omuntu omuto investinga mu kintu ekiri high risk, then omuntu omukulu investinga mu kintu ekiri low risk. Naye for all that time and all the knowledge I've got about investing, nze ngamba bwe nti tandika n'ekintu ekiri low risk. Yensonga lwaki abantu abasinga nga yakutandika okuinvestinga
mugamba atandike ne risk free instruments, government bills, bonds, unit trusts, those things. Ebintu ebyo buli omuntu abeera nga yakatandika ekintu, tugeze wakatandika really investing. Kati wenkusindika mu bintu, nkusindise mu kintu nga crypto, olw'okuba olina emyaka 18. Crypto recently, when njogera waneno, the Luna coin has lost value from, is it 82, kati eri mu 0 point. Buli muntu omupya mu investing alaba ekintu bwe kityo nga sente ze zonna ziyiise, taliddamu ku investing, kuba obwongo bwo bugenda kubeera bugamba investing kanziriemu buli kubanga zigenda fiirayo later. Naye kati buli wo investing mu kintu nga kiringa ekiri sure deal, sente zo oli assured zigenda komawo. Omuntu yakatandika okuinvestinga n'oteekayo emitwalo gyo 10 mu treasury bill, emyezi gye 3 ne giyitawo, ogenda okulaba oggyemu emitwalo gyo 10 n'amagoba gonna g'obeera ofunyeeko. Kugenda okuba ofuna morale. There is a way your brain is being trained. Mbonno buli sente zo woozireka for a certain period of time zikuwa amagoba, so ogenda kubeera weeyigiriza mbuno osobola okubeerawo nga waliwo sente nga zizo ozirinako olukusa naye nga tozikwatako kubanga wazituma kukolera nga gwe toli actively involved. Ne wobeera actively involved, but you know there is waliwo ekintu ky'oggyamu sente njagala okugamba. So I strongly advise tandika n'ekintu nga kiri low risk. Still kyekyo kinaise building your investing muscle. With time ogenda kuba omanyidde systems zinene engeri gye zikolamu, ogenda kufuna amagezi mu bintu ebyenjawulo, and then later ogenda kubeera toli mu kutya kuteeka sente zo mu bintu ebiri higher risk. Kubanga okimanyi in investing osobola okufiirwa sente oba osobola kukola sente, kisinziira ku mbalayo bw'obeera ogikoze. So risk, really, that is what I have to say. It's really psychology. Investing is a psychology game. That's why olabako ka saying, but it's 20% knowledge and 80% discipline. It's how you react when you lose money or when you make money. So again, just to emphasize, advising atandika ne low risk, ogenda kumanyira sente z'okubeera nga tozikuteeko. And then kubanga nalaba omuntu ng'agamba abantu babeera batya nga ba-investing. Do you know, like, people find it so hard to save. Yes, sente ze buli waziraba mu bank account, obwongo buli mugamba genda ogule kino, kyekyo kyengezako kupointingako. So obwongo bwo ogenda kubeera obujjamu eyo direction, mbuno sente zo ziriwo, you don't really have to spend that money. Toyina kukipinga ng'ogula bintu. You can just put that money aside, let it make money. And then ku category ey'omukaaga kye nalowoozezaako kye kino, nga tonnasalawo ky'oteekamu ssente, goals zo ziri ki? And by goals I'm not trying to complicate it. Oba strategy yo eri ki? Eyeno investment gy'oyagala okukola. And then the payback period. Sente zo zikomawo mu bbanga ki? Kye ngamba kye kino kangambe, still ngenda kuddayo ku muntu wa family. Because like this is reality of life, we get families, wokula, ufuna abaana, and then you get more responsibilities. So, otu sente zo, maybe okoze deal, ofunyayo obukadde bw'obuli awo, ogambye sente zineno mu kifo ky'okutuula ku account njagala zinkolere sente so that mu myezi 2 nzijjayo nsasule fees. So toyagala ku investinga mu kintu nga stocks. Stocks ogenda kuteekamu sente, emyezi 2 gituuke, wataddemu obukadde bwa 2, by the time woyagala okuliquidatinga oyinamu obukadde 5. Kyekyo kye ngamba. So that also dictates investment option ki gy'olina okuteekamu sente. So sente zo wobeera ozaagala mu bwangu mu myezi, just teeka sente zo mu bintu nga bya sure deal. Ogenda kuzijjayo, you can put your money in treasury bill, bwe bityo. Naye wobeera nga oli mwana muto really, oli muvubuka, sente zo ziri awo mbunno really bwe zigenda, okay, yes, sente zo zigenda kuluma, but obeera olina chance ey'okutryinga no adventuringa mu bintu ebyenjawulo. So gwe ne market ne bwekkirira kangambe wateeka ofunyeyo maybe allowance o okoze deal zo oli ku university,
olina obudde obuwaiting out the market to correct itself. So ne bw'oziteekayo mu myezi 2 stocks ze wateekamu sente zikkiridde, like gwe toli ku risk kubanga sente zo tozeetaagamu obwo obudde, so you can give it more time, myaka 5, then market corrects itself ne zambuka, so you'll have a return on your investment. So obudde kimatale nga sente zo zeetaaga mu bbanga ki. Waliwo ebintu nga yes bikola sente but since ozaagala mu myezi tebigenda kukolera. And then sente zo oyagala za retirement, like you're investing nga gwe goal yo eri siri mu kuinvestinga mu cash flows kufuna kyenaalya enkya. Maybe you can use sente zo osobola oziteeka mu business okubeera nga ofuna those constant cash flows. Naye wobeera ng'oli mu bya retirement, then gwosobola n'okusimba ebibira, like you know that is an investment. Kubanga ogenda kukola ne pine way okalitunsi, togenda kufuna cash flows mu bbanga ettono lwakuba batandise okugyamu that sap mu pine for cash flows, but really that is like a buy there, not everyone can afford that. But wobeera ne goal yo nga ya retirement, then you can afford to do some things. Naye gwe wobeera nga goal yo ya cash flows. Ate abantu abasinga basiga sente ne beerabira the cash flow component. Weerabidde mbu nno okoze deal ya bukadde 2, bakubalidde ebibira bikola sente mu myaka 6, weerabidde time eno between Waterdems ne myaka 6 sente ogenda kuzijjawa. And then kyova olaba abantu bateeka sente mu, you know, real estate is not bad. Ne COVID yayigiriza abantu mbu nno real estate should not be your 100% portfolio. Kubanga abantu batuuka ng'olina hospital bill naye olina ebyapa 7, togenda kuteekayo kyapa kikusasulire hospital bill. So you need cash flows. Buliwo waneno ng'oli mu kuinvestinga investment options zoyina, sente tozikanyuga zonna mu bintu ebiri illiquid. Weetaaga cash flows. So the splitting teeka sente mu kintu ekigenda okuwa constant oba periodic cash flows. Wobeera olina ebizimba emizigo, fine, get that. Namwo mulimu risk zaamu but the cash flows help we weetaagidde. Kubanga obeera osingako omuntu accumulating ebyapa. Yes, bagambye linene ettaka bw'oligula kati obukadde 6 mu myaka 3 ogenda ditunda obukadde 18, but toyina sente. And it's important, otherwise ogenda kugula ebintu and then ogenda ending up ng'obitunze cheaply because you need money. Okay, then n'ekirala investment gy'oyagala okukola, is it just a transitional thing? Transitional ndigezaako okugamba omanyi nga bwe tukola zi side hustles. Side hustle yo oli mugitunulira in the future mbu nno oli mu transitioning obeere fully employed by your side hustle oba bya just for just. So bibeera bya side hustle, yes, take like keep pumping money in there. Ne wobeera nga okola investment ya by the way, kaŋŋambe muddala gwa chapati. Abantu abasinga tebamanyi mbu negyo emidaala gye gikola returns nnyingi. Omuntu ateekawo business ya kakadde kamu ne kavaayo mu week. Those businesses make a lot of money and they're good for cash flows. Naye nga bwe nagambye si buli business evaamu ssente mugenda sobola okugikola. Waliwo constraints ezisobola okubeerawo. For example, toli physically available, tosobola supervision, like bingi. Yeah. But kyenjagala okugamba kye kino, buli investment option ebeera ne limit ya sente z'oyagala okugiteekamu. Bw'obeera nga ofunyeyo obudaala bwo obwa popcorn, ofunyeyo obudaala bwo nga 6, okibaze kigenda kuwa sente, tekitegeeza mbu nno sente zo buli sente z'olina okufuna keeping nga opening up emidaala mingi kigenda kusizinga okuservinga purpose. So manya limit woyina okukoma mu kuinvestinga mu bintu ebimu, si buli mbogenda keeping nga obipumpinga mu sente, especially nga you see a side hustle gyagala continuing with life. But wobeera muntu nga side hustle yo kaŋŋambe eri mu consultancy and with time olaba mbu no this can be your full-time gig, then I don't see why you shouldn't keep pumping money in there. Yeah, nzijukidde ne something I really want to hint on.
waliwo story gye nasoma you know our dear sisters keep going to Saudi Arabia to do business oba no house helps. Kati waliwo omwana eyabuuza okay nkoze obukadde bwange 3 mu Saudi Arabia nkomyewo ewaka nkole ki? Kati buli omu ndi mugamba gula ettaka. But really wagenda mu Saudi Arabia kubanga toyina mulimu. And then okomyewo okoze sente zo yeso zikoze ate oyagala ziteeka mu ttaka. What is going to happen when you come back? Okimanyi muno togenda kubeera na cash like akubeezaawo. Era tuzeewo ku point ya cash. Cash flows are so important ng'osalawo investment option. Toteeka sente mu bintu nga bigenda kukwatirayo sente zo ate ng'ozeetaaga. You need cash. Kubanga buli wootalowooza ku kintu kya cash ogenda kubeera pushed to the extent mbuno ogenda kutunda ekintu kyoyina to get the cash. So omuntu nga toyina mulimu naye ng'okozeewo ka deal like okoze deal ya myezi 6 onoonya kikyogenda okuteeka mu sente. Considering your life situation mbuno toyina mulimu so weetaaga ekintu nga kigenda ku employinga ate kikeepinga nga kikuwa cash mu this period wonaafunira deal endala. I just wanted to emphasize that because it is so important and it hints on investing and I wanted you guys to consider it before you invest. Yeah, so byebyo ebintu 6 byenjagadde okuhintingako. I hope bigenda kuwa some sort of thought process gy'olina okubeera nayo nga investing and I hope I've been value adding. So see you in the next video. Teweerabira okubuuza ebibuuzo byo in the comment section and yeah, see you next time guys. Bye.